Hello. Musonyiwe essimu evuddeko essimu efreezes. So bannange maliriza mukole ekintu kino maliriza mukole ekintu kino mukikole mangu muweze ebbaluwa zino tube bulungi okiwulira maliriza amadesa agagenda nga sibasiibudde essimu neevaako maliriza naye ebintu bitambula nammwe mwebeeremu ku ground twegubeko omusajja ebintu bikola ki bitambula ate bitambula mu feva yaffe twaga Honorable Kyagulanyi amuto olwaleero luno ne mukyala we unconditionally tekisooka waggulu wali mukama waffe abantu okwagala omuntu si kibi okwagala omuntu ye democracy si gwe otusalira waani owokulonda okiwulira si gwe otusalirawo owokulonda ekyokubiri nkiddamu mugambe abantu bammwe abakweza kasente oba boyfriend wo oba mukwano gwo ng'ali mu America ne bwaba talina mpapula ate Biden yagabye empapula oba temunakitegeera kyekisooka ku agenda kuba bannayuganda balina problemu eno nze sirina mpapula nyinza okwemulisa nempandikira memba wa representative wange ne bantegeera nti wendi wano nedda kino mukibagambe wole vidiyo yange constitution ya America ewa omuntu yenna ali ku ttaka lya America obuyinza okupetitioninga gavumenti ne representative w'ekitundu kye representative talipresentinga basitizini bokka oba ba green card holder nedda representinga buli muntu yenna ekintu ekyokutya nti nze sirina mpapula nze naakajja sisobola kweyingiza mu bintu bino bya gavumenti no, this is an open petition ng'ogiwandiikira memba wa congress wo memba wa senate wo oba memba wa representative wo mu kifo oyinza okuba mu kifo nga memba representative babiri abo boyina okuwandiikira teako email yo teako essimu yo teako amanyago teako address togiwandiikira ffe ate nti ogiwaffe ate tugikuweereze nedda genda ku post office ogyeteereyo kino mukibagambe teri kutya onaba tolina kyokoze ebbaluwa eno yokka yegenda okuwonya entalo mu Uganda kubanga eggwanga bwe linaagroundingibwa ye nyini Museveni agenda kumenyeka mangu addeyo gyalina okubeera eggwanga bwe linaatuuka ku Idi Amin weligera okutuukibwa ne bwe mugamba nti eggwanga mulireka okutuuka nti tumaze okulabako ekyali mu Northern Uganda kijja kuba kibi kubanga amagye gonna agajjuzizaamu baabwe poliisi enna agijjuzizaamu baabwe bana balambwa emirimu gyonna agijjuzizaamu baabwe intelligence agijjuzizaamu baabwe special force command agijjuzizaamu baabwe bwe kibabukawo baani abagenda okuziika ng'aba Northern Uganda nze saagala kukiraba kuba ni mukristaayo ni mulokole saagala kukiraba naye tetusobola kusirika nga omusajja anyiiga buyinzi naga mugende maze okuwa order clandestine order NRM secretariat ekagane DPC ne special operation mugene mu motoka eza bujjo gwe mwoza nti wa people power mujje musiba akando mutte kubanga nze ni mukulembeze omukulembeze mu nsi yonna battabantu nze ndaba wano mu America ono mukulembeze avuddeko yasayininze those warrants mpitirivu baatuze abantu bayitirivu babatuze kyokka mulimu gwalina okukola nga kooti emaze okusalawo nogamba nteeko signature Biden agenda kubasonyiwa ye mukulembeze omulungi naye si Museveni nga kooti tezisazeewo tezikoze eki alagire bulagizi mugende abantu kati basoba beekukumye ofisi ya NUP basiika bajeto kubanga ye mukulembeze ndi mukulembeze National Resistance Movement nagisi temukkiriza kuba victim ba kintu kino mubeerenga Amelia kyambadde mu mwoyo mulungi kintu tukite mumaze okukola ssente mukite tebakuyingiza mu kiro gwali mu magye
gwali mu special force command tebakuyingiza mu kino mumukyukire gwali mupose tukiwabulya kaatu kubanga options zo wezigaana ze tugenda okutekinga legal options mmanya zetugenda okuteeka wezigaana total liberation ejja kuba mbi bantu bakoowu ngenda kumaliriza nalaba ekyali ku Sergeant Samuel Odo oba mwami mujje mugende musome ku biography oba video za Sergeant Samuel Odo wa Liberia yali so brutal nga bwaba Museveni nalaba ku video nzideko nga ni mvuka muto ndudde mbitu bino ngabira abantu bebereramu ng'oli akwata pistol bwati n'agenda ku front line akubo owa AK-47 amujjeko n'agimujjako ng'oli owa pistol bamukuba n'agwa n'afa oyo mulala n'agiwaka nga bakyaginga yengeri Sergeant Samuel Odo gye bamujja ku buyinza ng'abantu bakooye okubatta bakooye okubanyigiriza bakooye okukeera ku makya nga tamanyi gyagera talina mulimu kubanga Museveni apractisinga communism alina okuwa obuyinza emyaka 35 teyali forminga ggwanga baali bali mu kubba bubbi bya bugagga na kubigabana na kutuula wali nekigenda mu maaso takimanyi oba gavana wa Bank of Uganda yabbye mmeka ezo ndowooza zigenda kuvundirayo obuwumbi kubanga naye akaddiye oba ne yabbye mmeka oba kuteesa tebamanyi esente zebalina ezandizimbye amalwaliro ezandizimbye enguudo kubanga si zyavu abantu bavuddeyo mu mateeka batwale gavumenti mu mateeka beesimbeyo kuba memba ba paalimenti obabbyeko bululu beesimbeyo kuba erosi obatta beesimbeyo kuba nuupu obatta kaka kikyotegeeza mu emisingi egiri mu security system ya Museveni there is a better day for you mujja kusasulwa mujja kuba bulungi temwegatta naye nammwe mukivumirire baba bagamba okugenda okutta abantu temutta abantu kuba mujja kuba responsible for acts nga international courts of law zimaze okutuula temutta bantu baffe abali mu LDO temutta bantu baffe mukiwulira so munsonyiwe mbakedde ku makya ngenda kuvaako naye mbadde mbagamba nti kinkosezza vidiyo eno tulina obwangu bwe tulina okukola tumaze okutalaaga wonna temweraliikira mwebereremu nammwe tumaze okutalaaga laffe tetwebase buli omu tumaze okutuuka katwetaaga petitions tusibe toto embago ku ggwanga buli kimu kigwawulingibwe baye mwami Museveni gyanadda nezo ennyonyi zonna zaaguze ku mabanja zonna ntekyali emuka n'emu buli kimu ne spare parts gwalowooza nti gwanalwanyisa owetanka wa biki tewali wadde tiyaga buli kimu tewali kubanga ezo embago tuzimanyi bwe zikola ye option gye tuyiseemu okusevinga ekijja mu maaso bwe kigaana buli muntu alina kwebereramu naye bavictim b'okwebereramu nze balabako mu Northern Uganda wajjukiza abamu oli atambula nyina ennyota 3 yenna ebitogi byeru sebo oba nnyabo tunulako ku history wa Uganda kubuulira kyali mu Northern Uganda Museveni oyo kambabuulira ekiri kino navaako Museveni okujja mu buyinza mubuuzanga abaali bakaputeeni bameja babayitanga basaajiri meja alina olubuto leta kitu kidogo ya mkubwa emirambe egyali okuva ewandege okutuuka ku Baativala awo nazisijjabangako n'amasasi ekusosonkola embuto ennene zonna ng'ozisanga ezodde zirya ebisava byonna ziri ziti zonna zigumbidde ziti kubanga zitwali baafiira ki nga kozi etulwanya weeri kuba problem yaffe Bannayuganda omusajja Kyagulanyi avuddeyo mu mateeka oyo bamusibe takkiriza kuva waka ne mukyala we n'omwana omuto nemme talina n'amazzi ne mugajjako
n'amasannyalaze mugaggyeko kati kubanga mulina okumubonereza kubanga yeesimbye okununula ggwanga nga n'abaana bammwe n'abazzukulu bakubonaabona singa gwate lununulwa ggwanga lyawo etalina mirimu bantu miliyoni 20 tebalina mirimu Museveni balimisa kidda kyonka balimisa kidda bakwata enkumbi ensi yonna emodernizinze ne Tanzania eri emabega ennyo nziragire Tanzania mu 1990 otuuka Tanzania kati otya n'okutya 1990 Tanzania nga weryanga Kisenyi yonna eggwanga ng'enguudo batambuza double cabins zokka ze baakozesanga ne bano bali mu kubba tebava ku bukulembeze bali mu kubba bwe bali akalo ne bakabba ne bagenda mu magwanika ne bajjayo sente empitirivu ne baziwa abantu so mbagamba mwebereremu naffe ntwebeddemu kwata essimu kwata sharing a video eri enkadde n'eno giweereze omuntu yenna ali mu Amerika oba ali mu Europe omugamba wandiika ebbaluwa Uganda kuba stage zijja kuba 2 tugenda kuyita mu Congress tugenda kuyisa ewa president wa America omupya Katonda gwatuwadde tugenda kuyita mu United Nations eggwanga tuli grounding it adde mwavume ne mwana aliwo mutabani we ajja kulwana tujja kumwesa tajja kulifuga ajja kugenda Kyagulanyi alina okufuga eggwanga kuba abantu balonze paka tunafuna okulonda okupya nga kuli organized by the United Nations okiwulira kyenvudde mbakeera kati teri kwebaka ng'eggwanga lyaffe lifaanana bw'eriti Kiseka yagamba zitemwebakanga ng'eggwanga lyamwe liri mu busibe naffe tetwebase mwebale nnyo mwebale ddala mugende mulonde mu Kampala mwabali mu Kampala mugende mulonde abanuupu abali mu Kampala mugende mulonde abanuupu ekyo temukyerabye mugende mulonde abaaki abali abanuupu tugogole emyala mwebale nnyo mwebale tunaddamu ku Sande